Wiiki ewedde abamu ku bawagizi b'omu ku beesimbawo mu kamyufu k'NRM ku ky'omubaka wa Rubanda East bava mu mbeera nga bawakanya eky'okukandaaliriza okuddamu okubala obululu mu kitundu kino oluvannyuma lw'okwemulugunya ku byava mu kamyufu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Rubanda Kenneth Jogo Biryabarema era nga ye yeesimbawo ne Henry Musaasisi ku kifo kino ye yatwala okwemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina era ne wabaawo ebisalibwawo. Ne bampeereza judgment ng'eragira Electoral Commission okusazaamu ebyaliwo ne baragira nti tuddemu okubala mu 16 villages ze twali tutaddeyo okwemulugunya kwaffe ate ne baragira nti bwe bamala kubala barangirire ani ayiseemu. Kyokka okuva olwo Jogo agamba nti yeewuubye ku kitebe ky'akakiiko kano okulaba ng'ebyasalibwawo bissibwa mu nkola wabula ne gye buli eno tewannaba kikolebwa. Kutuuka lwaleero kuva ennaku 29 omwezi ogw'omwenda ne leero tetufunanga obuyambi. Ono agamba nti gye bakoma okukandaalirizibwa n'obunkenke gye bukomye okweyongera mu kitundu kubanga abantu bangi si bamativu. Ekyali kibi kulaba nti ne NRM Electoral Commission offices zo nazo tezirina declaration forms ze bajjamu results zino as a source document kubanga tally sheets ziriwo tezirina justification to those are the right tally sheets. Nerawo Benali Naitwe nga yavuganya mu kamyufu k'ekibiina mu Isingiro West naye ensonga ze tezaawukana nnyo na za Jogo. Ono wabula ye agamba nti wakwesimbawo ku bwannamunigina. Nangwembere nyana n'okuza mu kooti ngumpababe konka abw'obulungi bw'ekibiina kitu kya movement nasara mu gweto ntakikora hati nsaziremu ninza kwija nka independent konka ninza kubanza n'okuba nindondera akaruru ka president wanje akwa president we tayina eshonga. Bano ekisinza okubatanula kwe kuba ti okusunsulwamu kwabwe ku bifo kwe beesimbye kusembedde nga tebakyalina budde bwa kwonoona. Electoral Commissioner ka tribunal ebasaziremu boni mbatamu ekitiinisa konke basaziremu tindikirizine nabyo. Kye twagala kiri kimu nti twagala batulangirire tudde ku birala kubanga obudde bugenda. Kyokka akulira ebyamawulire mu kibiina kino Emmanuel Dombo agamba nti bataataaganyiziddwa ekirwadde ki COVID-19 wabula ng'ebyokugonjoola okwemulugunya kwe baafuna bakola butaweera okulaba nga kukolwako ng'okusunsula tekunnatuuka. Bira nti olwaleero nga 6 lwe lwandibadde olunaku olusembayo okuwuliriza petition. Naye mpuliddeko okuva mu kakiiko k'amateeka nti waliwo abantu abatonotono abatanaawulirwa misango gyabwe be basuubira nti ku Independence Day nga 9 lwe lunaatuukira nga bonna baweddeyo. Katusuubire nti ekyo kijja kuba nga kibayamba ate bajja kukkiriziganya n'ebyo ebinaaba bivudde mu byokulonda. Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda okusunsulamu abeegwanyiza ebifo mu Paalamenti kwa kutandika wiiki ejja.